Uncle Alien yalinayo shock freedom city mwana zinaye sina kyembagambayo nasigala waka ku gundi ku dduuka ngera tebanfaako nti bajjangu tugende wano shegeera namba lwaki stand kukola show Alien skin ya freedom city egenda okubeerawo ng'oli kufango nginga wendi kati wasigala ku dduuka lyawo ati katwe wenali nkolera bwewajje wa Alien skin then nofunayo n'omulimu ogw'okukola katwe ku dduuka lya Alien litunda spare litunda spare wa Subaru so kati nga tebanfaako ne ngamba abayimbi bali eswaga sina kye sigamba nti nina akabode nja kuma Alien njoba kyekinantwaza so show nenjisubwa ne ngamba lwaki stand sifuka nange omuyimbi mwana ate era mbyagala mpulira nkisobola so nentandika okubeera nga ne producer la fit nga mwesibako nnyo netukola akayimba nekabeerawo kekana akayimba kawakaita ontunulemu loving you is my full-time job when I come to you don't reject nze bwe nkugamba nti nkwagala I mean it don't hesitate so keeko nkakola ne la fit kekayimba kenalaba Alien ng'alinga ng'akusomesa okuyimba kati awo nga kagwadda shegeera najja nampa ku masannyalaze kasobole okukola kyokutambula actually yakagala kuba nasooka nempostinga nga nakakola dda nempostingako nga ona recordinga video ng'otumbudde sound ya studio nowe recordinga ka video nokapostinga kati abantu ne bakagala ne bakakolamu challenge nga nekibanda takimanyi nako kati yagenda bamugamba naye kenyini nakagala mu kusooka yali agambye tukakole na collab nga tekanagenda nnyumba nga agambye tukakole collab oluvannyuma nnyo ne ngamba naye banaye kati nze namanya nti amaanyi gange awo bajja agambira ddala kayimba kani oli kati oluvannyuma nnyo ate neneekuba nenkata gwe neweekuba neekuba Alien nga yakugambye tukole collab yali agamba tukolemu collab so okutwaliza wamu wamma Alien skin collab saji mumma just nze nali ngamba lwaki siraba amaanyi gange oba wenkakola nze kakasoba ng'omusajja akusabye kolabo nedda sikunza lwaki okuliriza Biswanka oli w'amaanyi asibye ebyo vaayo eyo ojja kunvumisa bafango ni soja olina kyolimbye sirimbye naye nga kati luvannyuma nnyo bikyuka sikakola kolabo okakolanga gwe kolanga nze kati awajja mu studio mulage nti muli mu kurecordinga nenga kagwadda recording just yakongere maanyi Uncle Alien era tanina kubuzumuze buli wembeera nebaza bwebaza musajja yanyambira ddala kitegeeza ku dduuka lye erya spare kato okyaliyo sisiriyo nandi navuuka si omanyi kyoba nange nina eryange wabbanga ebyuma by'omusajja Biswanka Biswanka nyumiza tobanga wakola akaduuka mu musajja edda sebo eryange ndina naye liri invisible kati soko mbuli okuvaako ku dduuka byo byali bitya aye yangamba mpa ekisumuuzo njafuna omuntu omulala so wasobye ewaka wasobezaamu ne ku mulimu byonna n'ofiirwa ne biggwa kati naye nina ebipya mwana John Segawa Arts ne Buyu Studios kutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebita subira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka Chifu Mukwawa kakyali Chifu Mukwawa Tuwanizamu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian $4 ate local delegate Canadian $3 mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artisti buli muntu akola mu bantu betulize ba social workers ga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 77022 oba plus munya 377288982 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale
Nightingale Holdings Limited. Era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Zerujja omulungi atulaba akaseera kano kennyini tuli n'omuyimbi Biswanka. Omu ku baana be tuyina essaawa eno Uganda wesobola okusonga n'egamba nti future ey'abayimbi abayimba obulungi Biswanka ali omu ku bo. That is nga tusinzira ku nnyimba ze yakatuwa. That is abamufollowinzeeko n'abatannamulabako ke kaseera mbere nga mwongera okwamulaba ate n'okutegeera kikyalina ne ki ekimufuula ow'enjawulo. Biswanka oli bulungi? Biswanka ali fit nnyo. Nasanyusa okulabako. Nze nsinze kuba bulijjo nkoma kulaba ku mpewo. Obulamu si bubi bitambula mpola. Biswanka sebo olinamu omubiri. Waliwo ngenda ne nkulaba nga ndabira ddala baby face. Naye wendaba ate wano nkulaba physical omubiri kweguli. Okola mukole emmere. Anti kati naku zino ndi CEO wa Biswanka Unity Platform. Wangi sebo. Anga muvuga speed. Ebintu bya kusumbuwa ku ggwanga Biswanka Unity Platform. Ye kampu yo. Inspiration y'erinnya lya kampu yo gijja ku ki? Mentor wange Kibanda. Ali nange ya soso okumpa platform kati genkopa byakola binnyumira. Kyakola kyokola. Nedda binnyumira. Bikunyumira buli kati nange ne ngamba lwaki sikola mukonda yi. Binnyumira. Byakola. Father. Father. Abira father. Father. Okay. So Biswanka. Omulunga nga tutuli omuntu akulaba omulundi ogusookedde ddala. Sooka omweyanjulire Biswanka. Abantu abo ogusose Biswanka yenze Biswanka Derek amanya ganga ddala. Biswanka Derek. Biswanka babira beddiranje. Babeddira ndiga. Oli wandiga Biswanka? Batuma lumu era taata wange lumu. Biswanka nga badde sirimanyi mu bendiga. Galeyo gamanya gatalabika bannalubaale. Oyo basajja ng'omusajja ye nalubaale. Toliwuliranga kona ntera okuwulira abasajja abendiga beego. Manya gali rare. So kati wano oli ne mukulu wo. Kuba nange nze. Tulidde bakuyita lujja. Kati kitegeeza endiga yeri mu kino. Fa bakikuttemu. So ojja otya mu music Biswanka? Music nalina mungira nga mwagala naye nga sinaba mufuna access. So kati nga wona gamba studio zakabi producer wakabi abomu byaleyo babayo bane mu bitundu ebyo ebitali mu nnyondongo naye biba tebikola bulungi. Kubira akayimba nga kali awo nga tebigwa. So paka we natuke machingewa Wentandika oyimba wano mugo musanvu guno omwaka 2023. Wojidde Makindi. Okutandika oyimba naye nga alina jjadda nga mugo okunaawo. Makindi. So okujja Makindi wavaawo? Nali mbeera awo Buwama. Buwama, that is Masaka Road. Masaka Road. Ye wali bazadde bo? Wa maama. Wa maama. Wabanga bukojja. Okay. Naye nga family yamwe eriwa? Kati family yaffe bagiziika eyo Kasanda Kikandwa. Oliwo Emitiyana. Kasanda Mitiyana. Kasanda bagamba nnyo Kasanda Mubende. Mubende, yes, awo oyingidde Mubende.
So era emiti yana gye wasomera mu Bende. Kale nagendayo kuba okunzaala banzalira eno mu town mundeeba wano. Okay. Awo nga kufa kono K1 so babayitawo batyawo kati nemberawo paka nga mu P1 tusenguka ate ne tudde nabbingo bwebityo namugenda mweyongerayo tugenda tusenguka mpola mpola tuddako Kasenge mu Kikajje eyo nabeerayoko tuvaayo ate luvannyuma bwebyaganira ddala nga tetusasula beerawo ne maama kuba ate awo twali tetushabeera ne muzeeyi ffe ne tudda ewa muzeeyi ate mukyalo eri Muwende Kasanda Kikandwa Mayirikiki novayo nosemberako ko wano ebyama kati from Bwama to Makindye ekityo wekiri ojja osembera ova eri ewala nosembirako okumpimpi kati nojja mu kibuga nkomawo buto notandika buto obulamu so wane Makindye ojjanga gwe omuntu oba olina wootuukira ku Oluganda ntuukira wa alien skin yampita mu Makindye ng'omuyinako Luganda yandaba bulabe ku TikTok nampita najja mu kabokisi lumu abagende Masaka nachamirako ku mafuta nangamba nja kuyita ojje tubeere ffena. So wali okyali mu kyalo eri ebyama wakolanga TikTok ali ku TikTok okwo era abamanyi kwe bali babawerawerako. So bwe yandaba nalyoka ngamba ajja kujja eno mu kibuga nga wenkola kati ankubira essimu angamba okola ku mafuta ki mbetirewo nayitirawo ngagenda ku show kigera nangamba kati ngenda kukomawo nga nzire Kampala wano twogere tulabe nangamba yakomawo nangamba njagala onsaleko eki olunga akusisinkanye njagala onsaleko ojje site tubeere ffena nimusalako wotu wajje Makindye okubeera n'alien skin so tugambe nti wano ku kibuga Godfather we alien skin okuddawo okomawo so tutunuulira ng'otuse wa alien skin yali akusuubiza music anajja nga TikTok naye kenyini yagamba nze nali simanyi nti oyo nayimba n'oyimba kitegeera yakuletanga TikTok kugamba ng'olaba TikTok ono byakola byakabi kuba nze nali nga mbeera mu byakumimikinga maloboozi g'abantu njeereza abantu njeereza amabyaki abayimbi nga Vailota muyeerezaako nnyo abantu ab'enjawulo bano bajjejje Semanda nga byokola kati nandaba nga onalaba omuntu alimu potential wakabi wabula tali exposed kutegeera kati ate naye ali exposed kati kuggwe naye ani azuula ekya music nze kennyini nga wonaagendanga mu studio eri waka kufangoni nobeegenda ne producer n'omufata n'omugamba nange nandikoze akayimba ate kwe naviira ddala ogamba nti nkola akayimba eswaga nalaba nga omuyimbi ali alingi mwana kuba kati anko alien yalinayo show ku Freedom City mwana nze naye sirina kye mbagambayo nasigala waka ku gundi ku dduuka ngera tebanfaako nti obajjangu tugende wano kitegeera namba lwaki sitandi kukola show ya alien skin ya Freedom City egenda okubeerawo ng'oli ku Fangoni nginga wendi kati wasigala ku dduuka lyawaati katwe we nali nkolera wajje wa alien skin then nofunayo n'omulimu ogw'okukola ekatwe ku dduuka lya alien litunda spare litunda spare wa Subaru so kati nga nze tebanfaako ne ngamba abayimbi bali eswaga sigamba nti nina akabode nja kukuuma alien nti oba kyekinantwaza so sho nenjisubwa ne ngamba lwakisifuka nange omuyimbi mwana ate era mbyagala mpulira nkisobola so nentandika okubeera nga ne producer Lafiti nga mwesibako nnyo netukola akayimba nekabeerawo kekana akayimba kawakaita ontunulemu loving you is my full-time job when I come to you don't reject nze bwe nkugamba nti nkwagala I mean it don't hesitate so keeko ngakola ne Lafiti kekayimba kenalaba alien ng'alinga ng'akusomesa okuyimba kati awo nga kaggwa dda kitegeera najja nampa ku masannyalaze kasobole okukola kyokutambula actually yakaagala kuba nasooka nempostinga nga nakakola dda nempostingako nga ona recordinga video ng'otumbudde sound ya studio nowerecordinga ka video nokapostinga kati abantu ne bakaagala ne bakakolamu challenge nga nekibanda takimanyi nako kati yagenda bamugamba naye kenyini n'akaagala mu kusooka yali agambye tukakole na collab
nga tekanagenda nyumba nga agambe tukakole collab oluvannyuma nnyo ne ŋŋamba naye banaye kati nze n'amanya nti amaanyi gange awo bajja agambira ddala kayimba kaani kooli kati oluvannyuma nnyo ate neneekuba nenkata gwe neweekuba neekuba alien nga yakugambye tukole collab yali agamba tukolemu collab so okutwaliza wamu wamma alien skin collab saagimumma just nze nali ŋŋamba lwaki siraba amaanyi gange oba wenkakola nze kakasoba ng'omusajja akusabye kolabo nedda sikunza lwaki okuliriza oli w'amaanyi asibye ebyo vaayo eyo ojja kunvumisa bafango ni soja olina kyolimbye sirimbye naye nga kati luvannyuma nnyo bikyuka sikakola kolabo okakolanga gwe kolanga nze kati wajja mu studio mulage nti muli mu kurekodinga naye nga kaggwa dda orecordinga just yakongere maanyi ko nalaba engeri gy'okwatamu nga yanjawulo okwata mangu ndaba kugiragiramu owaayo ebyo bifu mukaddemu wano kali kawani kakupromotinga era tubula ne ku YouTube yakonde yasako alien skins Biswanka ebiseera ebyo nga trendinga nnyo anko ali biga bali bakava mu luyirwa palaso bw'ebiseera trendinga amaanyi awo so kati ne bawanikako alien skins kati nga buli kyolabako alien bagamba kyekyo kikyaleso era yawanikako alien skins Biswanka ne mugamba yi tenga wantadeko Biswankazi ontunulemu naye yagamba alien skins Biswanka a new song kwegamba okulayiza mu yakwagaliza nnyo oyitirewo mu kaseera ako era wayitawo naawe okiwulira kakuba akayimba katambula so ekitegeeza okulayiza yali akasimye mu kusooka ng'agenda nakussaamu amaloboozi naye oluvannyuma nyo nebikyuka after nga kamaze oyitawo lwaki tewamala n'okkiriza okusaba kw'omukulu kati wano mukuwa respect okusaba kutya n'ogamba nti kati omanyi mukama wange oba omanyi kibanda kati esaawa oteekemu ate nga omaze okakuba akafuuse remix bazikola anko kiba tekikola so ako ne mukaleka ne kayita nekayitawo so okkiriza nti nno oli kumanyi ga alien skin nnyo alien yampanisa yakufudde Biswanka yaman from eri gye nali nga teri amanyi ku mafuta naye kati buno obudde bammanyimanyi nti bwe birinanyiniwa ontunulemu akayimba kebayita ontunulemu kati owezeza ennyimba mmeka sofa ninawo 3 ziri 3 kali kabadde ontunulemu nazakawo akalala tekalina na video bakayita onootwalaani so then akalala buno obudde akali latest bakayita want you by Biswanka kaba kaseera kalungi nze bwe mba ndi naawe mama Romukwano mukwafu gwompa asante mayo every minute with you chimala nze baby nkwagala nnyo kamala bwe zibeera ntuyo nkamula nze ndikwagala ntakera I want you to love me baby but I want you to love me better but I want you to nyamu myoro lelo that I want you to dance with me like no tomorrow. So ke kayimba akapya akaita want you by Biswanka olaira wezo obuyimba busatu man. Okay so otuuka ova mu fangoni kituufu biki ebituuka waawo ngawo omanyi nti waka wonna olaba ne mama wakuzaala okimanyi busobola kyalumu n'akutabukira n'agamba ve wange mama wakuzaala that is singa okola ebitanyuma okozeemu ensobi mutyankalanamu so kati nakyo bwe gwali muna so wakola ensobi akolamu ensobi gy'omanyi naawe naye olwokuba wankubadde nti yali mayina nga teyeetagisa kugamba nti omuntu omutadde omuntu gwo yali mayina tho yaliko era ebirala ebigipika yaman kuba naleeta omuyimbi wakaawo nga muwala nenteekako live ya TikTok nga mu studio so nga nze siri mu saati nga waliwo omuwala kati waliwo omuyala ejjuliyo actually ennaku zino yankute n'akabadi yaawo nga ndi mu kulya mmere olwokuba neyita top nangamba osobola ofukamira biki nga nsanze mu hoteri yankubira n'essimu nga ndi ku live nangamba tujja kugoba lwaki otumbula obuseegu so kwegamba ng'apika omuliro mungi so ekifaananyi kye wakola mu studio
yali emanyikiddwa okuba yali skin kuga kyali tekijjayo bulungi yagamba kifaananyi kyawo abantu osuubira banaalaba ki ekyo nenkikiriza neneetonda weetonda neetonda n'ebiggwa ebyo nebabba omukulu yeetasonyiwa yeetasonyiwa anko walaba ne palaso yeetonda walaba amusonyiwa omanyi nawe egguma eryalimuko teryalimu singa neetonda neweetonda nebyo byayita nebigenda so olwatambuza byange obeera ng'otambuza bibyo twasuba okulabako ku Dioyo ne Alien olimba lwalugenda kuba ku Alien kyakuba nga woyina Biswanka agonza singa mwakolamu alifunyeko ku Bobby omupya bakati nze obuzibu nali njagala batooko kati bye bagamba mbu malala kuba ennaku zino neeyita toopu naye obwa toopu bwa bwa mitendera Biswanka oli waddembe okweyita kyoyagala ensi self service si bwe kiri oli waddembe okyeyita yadde oli takikulabamu buli waddembe okukyeyita kasita oba nga tolina gw'otyobodde gw'odisrespecti nze si bwe kiri naye Biswanka obadde okimanyi ebiseera ebisinga kati nawe okikiriza nti Alien Godfather waliwo olina okubeera ku maviivi ku budde ku kiseera ekyo tulaba nti wamusinkana mu gw'omusanvu eri mu gwakuna mu gw'omusanvu n'otandika okuba nga mukola right wekiri mu kaseera katono nnyo nga n'omwaka tegunnaggwako n'oyagala obeere toopu oba anti oluyimba lwankako fuuka toopu ate nze nkyekakako olimba nze mpulira amazima olimba lwankako kuba toopu si nze yeekaka olimba lwagenda lwankaka nze toopu nga status ekyuse bikyukamu kale lwakuba kati ate omubu okimugamba batayagala awulire mazima bayagala wekakkanima amazima gali nti oluyimba lwatambula yes so ng'oyagala obeere top okuliriza kati oba top bwe bukuleetedde ebizibu ate ebizibu so kompizeko mu incidence eyasembyeyo waliwo video ezibadde zitambula nga balaga nti bakukubye nanti kweyita top yasazeeko nga statements zayogera nti lwaki weevimbisa nnyo nga top nti neeyita top CEO Biswanka Unity Platform nga tolina kyokoze nasina kyenguzi yansanze ntudde ne kamera ka video kalaga yazze nga bamukutte yose bamumanyi so kati nga nze ntudde nansalako awo lwaki weevimbisa nnyo kati awo ne mugamba nkoze eki okweyita toopu oba okulya mu restaurant yawano musango nangamba nkikulage nga nkwata mu bulago yaman zokuba neeyita toopu bakubyemu Biswanka Unity no era okulwana kwabaddewo netusikasikannganamu awo nange nga omanyi okwetaasamu ninamuko gonakubyemuko nawe oyinamu nga neetaasamuko Biswanka wabitandika ddi ebyo oyinamu nako asiinaamu kuba kati nze ndi luyongoyongo kati kyogamba nyinza okweyimbamu oyo Julio amaanyi alina mangi naye kati mutuufu akusanze oli toopu ate akumanyire nebino ebya toopu byoyagala okubuukira yo gulawundi ogitegeera Biswanka gulawundi yaki manyi birimu ebintu byamwe byabakibanda birimu gulawundi si kibanda naye ndi toopu just toopu ndi musumbuyi nange eragamye negomanye Alien namba ate nze siri kibanda kati bw'aba asumbuwa naye akusuubire nti nawe ogenda sumbuwa byange naye kati ate nze bwe nsumbuwa ate abamuli okumpi ate ne banooma tebagala nze neeyite toopu kyokola ayazze nankwata mu bulago lwaki weeyita toopu nsumbuwa byange ate n'anooma era yoyo omu yakwata essimu nankubira nti lwaki olina omu tugenda kukugoba yanoomerawo kuva dda yanooma kuva dda lwakuba bw'okyogera abantu tebaagala wulira mazima kitegeera ate otiddewo yaani kabadiya yaani eddala Ibra Kabadiya ate nno ye ebintu abitwala na ize notandinaako kawaani era bwe yazzeewo awo yazze ng'ali mu mbeera yakutaakiriza bali abeefuula abagezi ng'era ye alaga ataakiriza namuko ku mbeera ono ye yanooma ddala alina obuzibu bwekendowooza naye muyimbi yali ayegezeza mu kuyimba bayimba abasinga kyobamanyi abo ngoberera gaali yali abasinga bayimbi abalinda kolabo olwokuba bayimba lwakuba studio eri waka oba bajja bayimbi okitegeera so kati aba anoonya kolabo kati nze kyenandi muwadde amagezi gokka
just yandinkutte mulago bwatyo okuba nti bamulabe nti alwanye ne Biswanka yandisayo obusabi kolabo ne muwa kolabo naye n'albuminga nga nze we nakuba ontunulemu ne kagenda vayo ne Biswanka kirabisenga kolabo ze zigenda okuba enzibu okuwa abantu kyayika yabadde kolabo ya mpaka kuba bayimbi abo Biswanka oleka weewulira kolabo yo olagadize kyeyinza okugamba ndiwaddemba okwesudiya mwana waba osirika ennyo mwana bakutwala nga fala ennyonnyo bakutwala nga ddemu ennyo gwe totya abantu okugamba nti olina amalala kati nanti baba balina ofuna ekyokkayanako balina ofuna ekyokkayanako bagambe basobole okunjogerako nga ate amazima wegali zemba ndya swaga lyange provided I have not disrespected anyone fene katwogere ndi Biswanka amalala gamwe naye nze ndya swaga sina gwe nvumye sina gwe ntyobodde sivumye muntu swaga malala nga ndya swaga wewe amalala ng'ogenda omanyira abantu ng'obakuba kitegeera kati nze ndya maswaga gange gwenga gwe weyogerera bibyo bikunyiiza gw'amanyi nze ndiwaddemu okweyita CEO wa Buupu Biswanka yeri Buupu Biswanka naye ojja kwebuuza office ziriwa nga teziriwo kikulaga nti nze ndiwaddemu okwesudiya nga ndya eswaga lyange obitwala serious ojja kuuma weeka omutwe Buufu bagirisiivinze batya Biswanka Unity Platform mwebali abantu bange olina naawe amagye ku TikTok bantu nga 2.5 naye nga weeri yakawaani Alien Skin yakuwa following y'amaanyi nnyo wewavaayo following eyo teyeetoolako ate ina weetolerako ate gye baakuwa obuwi ate batya nga tokyalina nannyini waayo bagamba omuntu ayamba yeeyambye tosobola banga weetuddeko nolowooza nti oli wanaakuyamba bijja kuba byakabi ebintu byanaakuyambira mukyogamba talinawo abayimbi abalala anko aliye webali kyogamba lwaki tebalinga nze abalinawo naye tebalinga nze kitegeeza omuntu ayamba yeeyambye yanyamba nga bwe neeyamba that's why ekintu kyange kyasobola okuyitamu ate ne banooma abamu abali ku kido nze nkimanyi kuba kati wenkyogera ate abantu bagamba kasiru nze njogera kasitamba nga siina gwe mpaayidde yamaani oyogera mazima ate n'olumu nsaaga nga nsaagira mu mazima n'ebyokusaaga wabiyiga n'ebyokusaaga bibawo naye nga ate nsaagira mu mazima asa tova ku mazima tutunulire abawagizi bammwe generale bakurisiivinga batya mu kifaananyi ekipya nga toli ku Alien byebimu tewali kukyuka byebimu tebakukomereramuko ekyogamba Alien aninako obuzibu anko Alien taninako obuzibu era mpaana oyo good student musumbuye wabula ate bano abanooma nti kati kankuwe bano abanooma kati ngoyo yankutte mu bulago obuzibu buli awa nti okubeera nga amusembeza yalina yasooka kukola nnyo oba kumupostinga bwebityo bintu bwebityo kubeera nga yeegula naye kati ate nze obuzibu nti nze yanyamba nga ate bwe neeyamba kitegeera so nze okuba nga mubeera okumpi si kwegula nti oba kupostinga nnyo wakawe no kitegeera yanyamba nga bwe neeyamba naye ate abalala bo beegula tikankuume alinde n'ekyebiri ogenda okulya emmere alina kulinda omukulu amuteereko naye ate kati alaba gwe waliko wansi nga asobola n'okuweza ekikomanda ate kati gwe CEO wa Buupu Biswanka Unity Platform naye nga ye nakati akyalinda muntu nti anko yaya nteerako ekyebiri alye asobole olya naye kati ate nze nange ndi CEO saidi eno amaanyi ogawulira naye Biswanka n'ayitanga naawe omusajja takuyinaako buzibu tani anko Alien era talinaako buzibu nze buli wembeera nebaza bwebaza musajja yanyambira ddala kitegeeza ku dduuka lye erya supeyi kati okyaliyo sisiriyo nanti nafuuka si omanyi kyoba nange nina eryange wabbanga ebyuma by'omusajja Biswanka Biswanka nyumiza tobanga wakola akaduuka mu musajja edda ssebo eryange ndirina naye liri invisible kati soka ombuli okuvaako ku dduuka byo byali bitya aye yangamba mpa ekisumuluzo njafuna omuntu omulala so wasobye ewaka wasobezaamu ne ku mulimu byonna n'ofiirwa ne biggwa kati naye nina ebipya mwana provided obulamu butambula
ate ngera si musango mwana teri wakikye musiru buli omu yabamanyi wakiteeseteese eri ayinza okwogera oyo mwana ayogera nnyo bannamawulire bagenda mukozesa ensobi gwe wanfuula bwokutubeera bwenti teri wakyaba musiru anko katonda sifala bakyogera katonda sifala so kati oddeeyo nga weefuula ategeerere nnyo otegeerere Biswanka bagenda kwokesaayo bannamawulire bagenda kufesa ensobi yaki bwe masina gwe nzivodde gwe mpisiza mu maaso nga omuntu eyanyamba mwebaza nti anko ali mwana thank you so much ompadde platform naye obudde nange ndi CEO ate we neeyita CEO nekikuluma so kati nga we batera okuwa example mu aliyeni avuma Bobi Wine biki lwaki yeeyita gundi lwaki akola fuupu ninaye waddembe okukola fuupu guba musango nange ndi waddembe okukola buupu mwenna musumbwe togamba anko ali nti yayimbanga ennyimba za Bobi edda yaziyimbanga badukazuka nga okusho taziyimba naye we yatandika okuba ekikye nti ne batandika mbu akoze amalala kitegeeza babanga bagamba nti mu nsi bali mu kuzimba bannakyemalira bokka so malala ku malala kwe gagagenda geeyongerayo bweyongeza generation to generation babanga bagamba nti ensi abadikiteeta naye ate buli omu waddembe okukola kyayagala asaba nga tajjeeko mulala ddembe sifala okufuula nti ono Biswanka yalina akayimba ontunulemu kyono alien ye top 10 abagala yateze birakuba ontunulemu nenteeka mu top 10 list netukayanamu mu top 10 list nga nfunye kyakubiri so okutwaliza wamu Biswanka oluyimba lwo nalwo ndulabye lwafuuka kizibu lwaleeta ebizibu tokuliriza zensaaga oba nsaagira mu mazima nobody saw this song ojjabba lunene wagale anko alien yali agira agamba Biswanka katugezesa omukisa goba osobola ofuuka serebu segeera gebalukubye so kati nefuna obuzibu era mu top 10 list nga ndi mu kyakubiri ekyokubiri nenkiyingira ng'ate jjukira anko alien yalina obba mu kisooka paka mu kyekumi ate nenekiika mu kyokubiri n'alyoka adda mu kyokusatu mu kyokuna mu kyokutaano paka 10 nga weegizeewo awo naye ensaaga ndabye ebizibu gye biva Biswanka nimba I'm proud of you nze nsaagira mazima kyokka oli muyimbi wa Abtex kati Abtex nga akufiirako nnyo batya ndaba akusudiya nnyo in fact ne munkuko ogenda kuyimba munaye just yali chance okukola akantu k'enkuuka akayimba akayimba kange kennyini nenkakyusa mu style y'akalango ak'enkuuka wabawo obuzibu oba ofuuse muyimbi wa muntu ba Chris Evans bamaze ebbanga babukola lwaki tetukyusaako naffe gyetu naye ndaba akusudiya nnyo gundi oyo Abtex simanyi mwana kuba kati nze ndwawo n'okwogera naye era nasoma nakoma kwogera naye ku byakalango nomwakola tukoma ogenda kuyimba ku nkuuka simanyi mwana obudde kinakisinziira tanakuwa program tanampa program nti oba sawa ojjayo n'okuya naye ng'ate chance era bwebaawo nina oyimba lwaki mbasimbira abantu ba Kabaka munnaye nabo ne bammanya nga tofudde ku bino nti beetwala ne anko nze sibiriiko ebyo anko yagamba obamanyi bayagala nnyo mpalaniraako kati mpalaniraako takola mwana mpalaniraako tebikola ndi byange bali byabwe bamanyi empalana zaabwe kitegeera okay so that is Biswanka for you musajja ali solid ali solid very solid okuva we yava ku Fangoni Unity platform just in this era CEO mubufu bupu that is Biswanka Unity platform oshegera so sanso okulaba ko muto wange nze nsinze era tujja kubanga twongera okubanga tunyumyamu I've enjoyed your conversation kusabira birungi byerere kuba munaye mwana wa kika ndiga kati wano yeriko lwaki nedda tuba tulina okuba tugisitula egende ku top so kati manyi munyiize ate waliwo abasanyusekituufu kasitamba nga sina gwe ntyobodde mwana olwo omusajja wange mubeera naye naye ebintu byakola si birungi munu otegeera munu gweokola naye yali mu kintu naye ebintu byakola munu oyo katumale okuva wano mu kamera mala okubeera nga mufata ebyaddala kale nze lujja ne Biswanka tusaba tubeere nga tubateera wano essaawa yonna
you never know next year Biswanka ayinza otukubamu nayo concert nabeera challenge Freedom City naye n'agigatta. Nze sina byenfa nti obamanya kubeera concert nze nfa kimu sente ngastambeerawo nga nsobola okufunayo omwana kasente nze sifa kweyomba oba tulina concert tulina kyo tugamba biki sibiriiko ebyo omwana sente nze kasita nfuna sente ne wempumula okuyimba era bano abagamba mumanya gundi yagenze n'alya simanyi gye bajja beebuuzaako ennaku ezibadde bagamba omukulu yalya simanyi oba bagendawo nze nange ne bamala babaawo ew'okuliira numba bulumbi mba nkyaddamu okwetawanya mu nnyimba lewa mmanga tumaliriza kati gwenge yali kufangoni omukulu kati bino bagamba mbu kulya biki sibimanyiiko oyinza okuba nga oli sibimanyiiko nonyabigambo nedda ssebo oyafuluma ekiro nga netuwetegerese bulungi nga buli kyakafulumafuluma nze nange ne wabaawo we baliira mpumula endongo kuba oba ofunye essente okitegeera gasabaawo we baliira nange mpumula endongo kuba kati kyekiri mu kunkozesa obuyimba obupya njagala nsuubira bwe banaabwaniriza ne bukola nga basobola okumpita n'ennyimba mba nfuna ssente n'empona obwavu naye kati ate ngenda n'empulira ne bagamba bw'ogenda n'olya bakuwa nnyingi kati ne mmala ntuukayo oba okigadde. So TikTok bagiyita Biswanka Biswanka Facebook Biswanka buli wamu Biswanka kyemanyi nze nzekka Biswanka ali popular mu Uganda saawa eno kale munonyeko omutono Biswanka koze tunakola Biswanka family oja mutabali wange naye awe muwala wange Rose oba tugeze Rosemary Biswanka oyina omwana wo ngeza bugeza mbadde manyi oyina omwana ngeza bugeza tugeze enzadde ndabo oli bebe Biswanka family leka ndoze tonagenda mu byabakyala mwana muto still young. I'm young 19 yes much as music wali sweetness anyuma era abana manye yo bakuwana naye gundi tokigeza ati abo bako bufunye kuva wa mukulu wo kale tugateredde wano ja kubanga neyongeza Biswanka anytime from now kamuleka bireko byagenda agate ebisinga tujja kwa atongera bikola ki obifuna naye nga atambula ne VJ Moon Moon ekintu akitabukidde yajjanga asaga nagamba agenda tani kukwata ne ku music mpola mpola musajja afato mugezi asigadde alemezzaako kale kankutenge ndamala okumpa ne ku sente kyakabi papa amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.